Kyabazinga agenda okuwulumuka nga kimususseeko nga bamafia baagala mutta bamalirize. N'ekimu ekyasinga omuggyako waya na babuulira ensonga zaali 3 siziddamu n'olukala babuulire ey'okuna. Kyabazinga akitegeerako oluvannyuma nti Madivan endagaano yo baliizi yaggwako dda. Ettaka lirina kuddirizibwani Bwakabaka bwa Busoga owa Kyabazinga. Bamafia bamuforcinga okuddiza obuzza endagaano ya Madivan. Kyabazinga bagamba sisobola. Lwaki? Economic activity y'Abasoga yabikaado. Naye Abasoga tembowa mirimu. Economic activities zaabwe zonna muzituddeko. Ebikajjo mbugula nga mwagala. So Basoga tebalina bafuniramu. So tekigasanze kuzza endagaano bupya ate ngende ettaka mwagala ditwala butwazi. N'agaana kubanga bali bagalamu endagaano ngeri permanent ettaka aliwayo by force. Kyabazinga n'agaana. Bwagala bamuteekako force. Agenda okunoonyereza ebintu byonna nga amataka gonna gatunga obungi. Bagatutte. Abagatutte Museveni, Muhoozi, Anita Amongi ne bagavumenti mu affairs. Mukimanyi nti waliwo amataka Museveni ge yazimbako ne Muhoozi bazimbayo dda. Bazimbayo dda amayumba ag'ebbeeyi. Ezimu zaali zagali mataka gabwa Kyabazinga kuliko ne demonstration farms ez'embogo ez'ente ezakigona bagatwala balina y'amaka balina buli kimu kyonna Busoga nga tekiri obwe bakitaddeyo kuba baali bamaze okupulaninga ebintu byonna kati kyekyadduse Kyabazinga okudduka nga tajja kisobola n'ebirala. Wabula njala bategeeza tebaayo musiru yenna akugamba nti ove ku nsonga za Busoga kuba temugenda kufuna muziikibwa. Amataka abasajja bagala mugenda kufuuka nnyomboze Abasoga. Kankole Busoga then tugende mu maaso. In the reference ku information nyina bwadde ku Lokusatu ngamba nti munoonyereze ku musajja gwe bayita Mike Mukula. Nfunye reports nyingi ezindaga nti Mike Mukula yasimbibwa busimbibwa oba yajjeeyo oba kitaawe yajja nga musajja Munyarwanda oba Mike Mukula yajja nga musajja mukulu ne bamuplanting eyo okufuuka omuteeso nenga si muteeso era mu nkola yaabwe eyatakulekera nawe tomulekere ennyanja ekuttomera ne mutabani we kennyini bwe yali yawasa mukyala Mulundi mutabani omuyita Mike Mukula yayanjulibwa mukazi we girlfriend we Omulundi. Bino byaliwo nga August mwezi byalina kuzomeza 3 mulimu omwezi gw'omunana 2021 tuzamula bulungi nnyo. Omula bulungi nnyo mutabani we yoyo. Netunudda gwe bayita omuteeso njagala otunde gwe bayita omuteeso ene mutabani wa Mukula nyiri mumanyi oyo gwe bayita omuteeso oyo. Naye yayanjula muwala Munyarwanda n'ennyambala ogiraba njagala bawa information nga buli kimu nkikuwanga okirabako. Obala bulungi nnyo oyo gwe bayita omuteeso oyo ono mutabani we kati naye mbagambye kitaawe nyiri mumanyi bulungi information nagifunye naye bamusimbayo busimbi. Njagadde mbalage ebifaananyi ebyo mbitegeere bulungi nnyo. Era yoyo ne mukazi we Omulundi. Naye kati ekisinga okwewunyisa mu tteeso yonna yabulwayo mukazi. Embale n'abulwayo mukazi. Kalamoja n'abulwayo mukazi. N'ayita mu Busoga n'abulwayo mukazi. N'ayita mu Buganda n'abulwayo mukazi. N'ayita mu Ankole n'abulwayo mukazi. N'ayita mu Mbale n'abulwayo mukazi. Kisolo n'abulwayo mukazi. N'ayita e Rwanda n'abulwayo mukazi mpaka Burundi. Kiki ekyo bannange kimutategeera awo tuvuddewo. Kati tugende okwanjula ekitundu ekyokubiri nga tugenda mu Busoga. 1 ku nsonga ezimu zimbadde mwogerako mu Bwakabaka bwa Busoga oba bwa Kyabazinga. Abasoga mwenna njala sooka obebaza omulimu gwe mukola temuzikiza baboyi temuzikiza mwandivirwako ensibuko yammwe. Ensibuko yammwe abagitaddemu engatto. Yosoferi Nyandyo Tibahabura Museveni, Muhoozi Kanyirugaba, saako Anita Amongi bebali mu bintu ebyo okwagala okutwala Busoga. Njagala bategeeza nti ettaka lya Busoga ebitundu 6 ku buli 100 yonna balitwala dda. Abasoga bakagwa. Ettaka lyammwe ery'Obusoga ebitundu 6 ku buli 100 balitwala dda.
Kyabazinga agenda okuwulumuka nga kimususseeko nga bamafia baagala mutta bamalirize. N'ekimu ekyasinga omuggyako waya nababulira ensonga zaali 3 siziddamu n'obukalamba babulira ey'okuna. Kyabazinga akitegeerako oluvannyuma nti Madivan endagaano yo baliizi yaggwako dda. Ettaka lirina kuddibizibwani Bwakabaka bwa Busoga owa Kyabazinga. Bamafia bamuforcinga okuddiza obuzza endagaano ya Madivan. Kyabazinga bagamba sisobola. Lwaki? Economic activity y'Abasoga yabikaado. Naye Abasoga tembowa mirimu. Economic activities zaabwe zonna muzituddeko. Ebikajjo mbigulanga mwagala. Soga tebalina bafuniramu. So tekigasanze kuzza ndagaano bupya ate ngende ettaka mwagala ditwala butwazi. N'agaana kubanga bali baagalamu endagaano ngeri permanent ettaka aliwayo by force. Kyabazinga n'agaana. Bw'agaana bamuteekako force. Agenda okunoonyereza ebintu byonna nga amataka gonna gatunga obungi. Bagatutte. Abagatutte Museveni, Muhoozi, Anita Amongi ne ba government mafias. Mukimanyi nti waliwo amataka Museveni ge yazimbako ne Muhoozi bazimbayo dda. Bazimbayo dda amayumba ag'ebbeeyi. Ezimu zaali zagali mataka gabwa Kyabazinga kuliko ne demonstration farms ez'embogo ez'ente ezaki gonna bagatwala balinayo amaka balina buli kimu kyonna mu Busoga nga tekiriyo bwe bakitaddeyo kuba baali bamaze okupulaninga ebintu ebyo byonna kati kyekyaddusa Kyabazinga okudduka nga tajja kisobola n'ebirala. Wabula njala bategeeza tebaayo musiru yenna akugamba nti ove ku nsonga za Busoga kuba temugenda kufuna muziikibwa amataka abasajja bagala mugenda kufuuka nnomboze Abasoga. Ngenda kuzannya voice note zino ziri 4 si zange za muntu avunaanyizibwako nga Busoga ayina history omuwulirize bulungi nnyo wabula nkugamba by'owulidde si bivunaanyizibwako. Gwe kennyini abiwulidde njagala obikukke mu matu naawe otandika okunoonyereza omanye omwami ono byayogedde bituufu si bituufu. Byongerako okutegeera kwotegeere Busoga weetuuse kye mwali mumanyi ne kye mubadde temunnategeera mutegeere nti omuntu bw'ajja n'akuwa information nga tonnamulumba sooka otegeere ennyo lwaki agyogedde. Nkiddamu amaloboozi g'engenda okutaga concerned citizen omusoga abadde yasirika yagala bamutte